Bannayuganda muli babi. Allah alira sobola kubalekera mukulembeze nga Amini. Kyeyava abaleetera ajja mu buzito bwammwe. Amawulire agakagwawo Honorable Muwanga Kivumbi oluvannyuma lw'ennaku 19 ng'abuziddwawo Kyaddaaki olunaku olwaleero asuuliddwa ku poliisi e Nateete era nga wetwogerera bino amawulire gano gamaze okubeera nga gakakasibwa abakulu mu kibiina kya National Unity Platform. Oluvannyuma lwa Kabanga Banyawo ne Bassebo nga ebitongole by'okwerinda ebyenjawulo bigenda amaaso n'okubeera nga byegaana amayitirege nga n'olunaku olwaleero ejje erya UPDF limaze okubeera nga nalyo lyegaana Honorable Muwanga Kivumbi nti terimanyiiko mayitirege. Okusinziira nga bwe tugenda okuwa emboozi n'ogikulambululira tugenda kukulaga engeri Uganda gyezze etambulamu mu nkola ey'obumenyi bw'amateeka naddala ku bantu ababuzibwawo naye nga abasinga balaba babyakwerinda nga babatwala kyokka ate we batuukirira ab'ebyokwerinda nga babuuza ku mayitire g'abantu abo ababeera batwaliddwa ebyokwerinda ne bitegeeza nga bwe bitamanyi mayitire era ne bisaba busabi budde kwongera kola kunoonyereza ku bantu abo ababeera babuziddwawo. Mujjukira ebimu ku ebyo ebyaliwo ebyatuswaza n'emawanga ag'okumulirwano mu Kenya byonna tugenda kubeera nga ate tubikulambululira osobole okutegeera ddala kituufu eggwanga Uganda litambulira ku nfuga ennungamu ey'amateeka era bwe tuba nga tutambulira ku nfuga ennungamu ey'amateeka kiki ekireeta omuziziko wakati w'abantu n'abo abakulu abakwasisa amateeka. Kakati we bijjidde ebyo ng'ebitongole ebyenjawulo biwandiise era nga n'olwaleero kkooti ebadde emaze okubeera nga ate ewulira okwewozaako kw'amagye ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi mu kiwandiiko ekiyitibwa habeas corpus era nga kkooti etudde bannamateeka nayo olwaleero babaddeyo ebifuddeyo ngenda kubeera nga ate mbikutegeeza oluyo olwo. Mu birala bye tugenda okubeera nga tutunuulira eyali driver n'afiira mu kabenje ka bus ey'abaana ba ssomero lya King David ebimu ku ebyo ebyongera okuzuuka oluyo olwo bikaabya amaziga. Nannyini bus eyapangisa essomero ne lyereetera driver byongedde okubeera nga ate bimubijjira. We twogerera ng'olunaku olw'ejjo mu kkooti y'e Kapchorwa ono yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi era bw'atyo n'asindikibwa ku limandi. Emisango gye bamuvunaana gyonna ngenda kubeera nga ate njikuwa. Kakati bo abakulu abamu ku abo abali mu kampani za bus era ba senior drivers abasinga okumanyikibwa mu ggwanga lino Uganda bavuddeyo ne bongera okuwa bwino ku driver oyo eyavuga abaana era bo mu kusabira emyoyo gy'abaafiira mu kabenje ako ogwa driver bagukukkulumidde era basaba Mukama ono ye tamulamuza kisa agende mu maaso n'okuba nti amulamuza ttima okusinziira ku butemu bwe yakola okusaanyaawo obulamu bw'abaana 24. Ngenda kuwa emboozi y'essomero lya King David oba olyawo wa weetuuse bameka abaakakwatibwa era bameka abayigibwa abakwatiddwa bavunaaniddwa misango ki. Obadde okimanyi nti n'aba traffic abaali ku kkuba emmotoka eyo we yayita abasinga bonna bayooleddwa era ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Misango ki bo gye babalanga tuula okkalire emboozi ngiseetulo osobole ogiggwa makerenda. Kakati yabadde yeesimbyewo mu bitundu ebyeruweero okuvuganya ku bwa chairman LC1 bwe bamumya akalulu kye yasoose okukola kwe kukakasa nti atunula emabega mu layini kulaba ani amumya akalulu. Abamu ku banneiba be basapulayinga amasannyalaze yakizudde nti tebaamusimbye mabega mu mugongo era olwazze waka nga bamaze omujja akalulu ke n'akwata amagalo n'awalampa n'eddaala n'atandika okubasalako amasannyalaze ng'abalangira nti bagende NRM gwe bakawadde abawa amasannyalaze. Kyewuunyisa nti ono nno yabadde munnakibiina kya National Unity Platform oba olyawo obukulembeze bulina bwe byetaaga okuba nga birongoosaamu wamu n'abakulu mu gavumenti abateekateeka akalulu kano naddala ekitongole kya Electoral Commission Uganda kye twategeeza nti akalulu k'omu mugongo naddala ku bantu be tuwangaala nabo mu kitundu nga bassentebe b'ebyalo tuba tuzimba empala n'egenda okukula oba oluusi okutambula ebbanga eriwererako ddala. Naye nzikiriza emboozi eyo nzije ngikuvire ku ntono osobole okuba nga ogitegeerera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati Honorable Justin Nammere agenze maaso n'okunnyonnyola obuvuyo
n'ensonga lwaki yagaana okukwata essimu ya minisita Kyeyuna Haruna Kasolo. Akungiriza obubbi obulyake n'ababayambako nti ate bakulu mu gavumenti. Kino nno kyaleka wala abantu abalaba akatambika Honorable Minister omukulu Kyeyuna Haruna Kasolo bwe yakuba essimu bate eyakwatibwa ku gw'obubbi bw'essente za PDM nga n'essaawa emu tennawera okuva bwe baamukwatira. Ekyewuunyisa nti Minisita Kyeyuna Haruna Kasolo we yakubira Minisita Balamu essimu bate chairman wa PDM e Masaka munnange yali talina mu ggwanga Uganda. Ogenda kakasa engeri ebiragiro okuva mu babaavu gye bikolebwamu ate ne bituukirizibwa mwanattu. Amateeka tugayina mangi malungi naye ebiseera ebisinga gadibagibwa abo abantu abalowooza nti bali waggulu w'amateeka. Ebyo n'ebisingawo ogenda kunzikiriza anyongera okubeera nga ate mbikuwa mu mawulire getugenda okubeera nga ate atukutegeeza. Nzikiriza nkolemu katono nnyo bwendi bwe nkomawo ebigambo n'emboozi tubinyumye tubyogere era tubiguse. Tovaawo nkomawo. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C. Abasajja n'abakazi abenyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma, kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi mitwalo 3 kitundu zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe. Anti obulamu bugagga okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 0764 61 36 Kale tukwaniriza nate gyosinzidde okubeera ng'otugoberera n'okutulaba kansubire video gimperedde ka like ekigisobozesa okudduka ku speed etenkanika information etuuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza mu kadde mbutongole wenkusabira nti twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu obeere ng'ofuna latest updates ne latest information. Tubeera tujjudde amawulire buli budde buli dakiika era buli ssaawa. So n'olwekyo twekwate nga naffe bwe twongera okutuusaako ebibeera gy'otasobodde kutuusa lubu lwa bigere. Kakati enkya y'olunaku olwaleero Honorable Muwanga Kivumbi asuuliddwa ku poliisi Nateete era nga oluvannyuma lw'ennaku 19 ng'ab'eŋŋanda ze mikwano gye abakulembeze banne bamunoonya tebamanyi wawaali so nga ate n'ebitongole by'ebyokwerinda ebizze bituukirirwa okubuuzibwa kuwa Honorable Muwanga Kivumbi gye yatwalibwa oba gy'akuumibwa bizze nga byegaana entakera. Olwaleero Honorable Muwanga Kivumbi nga tebannaba kumusuula ku poliisi Nateete kiddiridde ennaku kooti ze yawa poliisi okola okunoonyereza ku mayitire ga Honorable Muwanga Kivumbi zibadde zirina kubanga ennaku ezo ziggwako olunaku lwaleero era nga bano baakedde balooya ba Honorable Muwanga Kivumbi n'abakulembeze ba National Unity Platform ab'enjawulo ku kooti enkulu mu Kampala okufuna amawulire obanga poliisi etegedde wa Honorable Muwanga Kivumbi waali oba etegeddeko ku gaali amayitire ge okuva lwe yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Julayi 2026. Bano babadde bali eyo nga bakajja bafuna amawulire nti amagye
gamaze okwegaana Honorable Muwanga Kivumbi ate gye bafunidde amawulire amalala agalaga era nga gakakasa nti Honorable Muwanga Kivumbi asuuliddwa ku poliisi eyo ey'Nateete. Kakati ebimu ku ebyo amagye gaganye ebimu ku bibadde mu kooti. Amagye geganye ebyokuwamba n'okusiba Muwanga Kivumbi okusinziira ku kirayiro Lieutenant Colonel Edgar Musaasizi kyakubye ku lwa General Muhoozi Kainerugaba. Ategeezezza nti bakimanyi nti yayimbulwa ku kakalu ka kooti wabula ebyokuddamu okukwatibwa tebalina kye babimanyiiko. Okitegedde? Lieutenant Colonel Edgar Musaasizi yakubye ekirayiro ku lwa General Muhoozi Kainerugaba. Ekyo kitegeeza nti CDF yali yabuuzibwa ku mayitire ga Honorable Muwanga Kivumbi mu kooti mu kiragiro ekyo ekya habeas corpus. Era General Muhoozi mu kwanukula ng'ayita mu Lieutenant Colonel Edgar Musaasizi n'ategeeza kooti nti bo tebamanyi mayitire ga Honorable Muwanga Kivumbi wabula beekakafu era bakimanyi nti Muwanga Kivumbi yaweebwa akakalu ka kooti n'ayimbulwa. Kati byonna ebyaddirira n'ebyaddakaawo bo ng'amagye tebalina kintu na kimu kye bakola kye bakimanyiiko. Era mu kyo amagye ne gabanga gamaze okwegaana Honorable Muwanga Kivumbi tegamulina mu kaduukulu kaago, tegamanyi mayitire ge oba butya bwe yakwatibwa. Nga twewuniikirira tuli awo tujjukira ne police nayo yavaayo n'ekuba ekirayiro n'etegeeza nti Honorable Muwanga Kivumbi si be baamukwata bo ng'aba police era si be bamulina okusinziira ku nneewozaako yaabwe. Era poliisi yo yatuuka n'okusaba NUP oba bannamateeka ba Honorable Muwanga Kivumbi baleete n'obujulizi obulaga nti Honorable Muwanga Kivumbi ali mukamu ku buduukulu bwabwe. Ekyo nno nga kyali kizibu nnyo naddala abantu abatakola mu security okubatuma eddimo ly'okukola okunoonyereza bamanye akaduukulu akatuufu akalimu omuki akalimu omuntu waabwe oyo gwe babeera bakola ki gwe babeera banoonya. So nolwekyo Honorable Muwanga Kivumbi n'abanga amisinze ennaku 19 ezijjudde oba ennaku 19 enzijuvu okuvanga ennaku z'omwezi 10 lwe yabuzibwawo oba lwe yawambibwa. Kati poliisi bwe bemaze okukonfaminga oba bwe yakonfaminga nti temuyina, twali tusigazze essuubi mu kitongole ekirala kimu eky'ebyokwerinda ky'ekitongole ekya UPDF ekyejje erikuuma eggwanga. UPDF olwaliro bwe yeeganye Honorable Muwanga Kivumbi kiba kimaze okukakasibwa nti Honorable Muwanga Kivumbi bannyabo ne basebo yawambibwa teyakwatibwa ba byakwerinda. Era ekyo kiba kisindika sigino oba alaati ennene nti Uganda erimu ekiwamba bantu. Ekyo kikonfaminga eggwanga lya America ebigambo bye batwogerako ne batuuka okututeeka ne mu red zone ku travel ban nti Munnayuganda omuntu yenna omugwira okujja mu Uganda naddala nga munnansi wa ggwanga lya America agenda kubajja ku lulwe olw'ensonga wano tulinawo obutujju. I think this can confirm that nti tulinawo obutujju. Bwe tubanga police basobola okutwala omuntu mu maaso gammwe ate ne muvaayo ne mwegaana nti si mmwe mulina omuntu oyo. Bwe kibanga amagye tusobola okulaba abamu ku basajja abambadde ebyambalo byammwe nga bajja bakoordinatinga butereevu ne police ne batwala omuntu n'amagye ne mujja ne mukakasa kooti nti omuntu oyo temumuyina, temumanyi mayitire ge era temumanyi wawaggaliddwa. Ebyo byonna bye bimu ku bikakasa nti abasajja bali abali mu nsi endala ebigambo bye batwogerako nti mu Uganda tulinamu obutujju, ebigambo ebyo babeera bamaze okubeera nga ffeffe nnyini bakama baffe abali mu security babikonfaminga amawanga gali. Okay? Kakati Honorable Muwanga Kivumbi bwe babadde awo ku kooti Counsel Samuizi n'afuna essimu emu ng'emutegeeza nti Kivumbi adampingiddwa oba asuuliddwa ku poliisi y'e Nateete. Era kino kikakasiddwa mu ssimu eno. Kakati awo oluvannyuma lw'okukakasibwa mu ssimu eno soko tuwe essimu nga bakakasa Honorable Muwanga Kivumbi ate mbabuulire Honorable Muwanga Kivumbi
tabandaddewo ku poliisi Natete abasajja banguye ne bamugjawo ne bamuddusa mu kooti so kompeko katambi ako Alright, kakati amawulire ago kasaba gafunye bwe bati ne bayangwa ne badduka ku poliisi Natete. Ebyembi Kanso David Lewis Rubongoya ne banne bategeddeko nti bwe batuuse ku poliisi Natete ate bano babategeezezza nti Honorable Muwanga Kivumbi atwaliddwa mu kooti Butambala era ng'emisango egigenda okumugulwako teginaba kubeera nga gitegeerekeka. Ekyo kiddiridde ennaku eziwererako ddala nga Muwanga Kivumbi talabika. Bamukwata ava Butambala ayingira Kampala ne bamusalirako awo mu bitundu by'Empigi ne bamutwala. Emmotoka bazivuga bazizza Kampala. Okusinziira ku byaddirira tewali Honorable Muwanga Kivumbi yaddamu kumanya mayitirege yadde kumanya wawaali. Tewali kifaananyi kye kimu kifulumye mu kaseera waberedde ku poliisi Natete lwansonga nti abategeddeko nti atuusiddwe Natete ate tebaweereddwa mukisa kumusisinkana. Immediately bagenza okutuukawo nga babategeeza nti Natete agiddwawo ku poliisi era nga tebategedde Natete musango ki gwe bamuguddeko then ne bamutwala butereevu mpaka mu kooti Butambala. Era kinajjukirwa nti Honorable Muwanga Kivumbi bwe yagibwa mu maka agasangibwa Kasanga ti omulundi ogwasooka mu January nga bakamukwata bamuvuga straight ne bamutwala mpaka bamuvuga ne bamutwala mpaka ku kooti Butambala. Kati olwali tugenda kubeera twagala okumanya Muwanga Kivumbi bamuguddeko misango ki? Bamugulako misango gya kutta bantu mu makage because egimu ku misango egivunaanibwa Honorable Muwanga Kivumbi ogwo omusango teguliiko. Bamuvunaana butujju naye tebamuvunaana ku bantu bafiirawa tebamuvunaana kutta bantu nti oba yeeyatta abantu mu makage agasangibwa eyo Butambala. Kati bagenda mugulako omusango ogwo, bagenda mugulako omusango gwa kuvuma abakulembeze banne, bagenda mugulako omusango kyeyo byonna birindirire butereevu wano ku Mukutu Vic Exclusive. Amawulire tugenda kubeera nga tugakutuusaako mu budde and of course ogenda kubeera nga omanya ebigenda maaso sides zeeyo mu buufu obufaanaganako bwe butyo. So ndowooza kyekyo byebimu ku bifa sides zeeyo bwe tuba tuvuddeyo. Sinaba kufuna wano updates ndala zonna. Updates bwe naaba nzifunye ngenda kujja mbongere ensonga nga bwe zigenda okubeera nga zitambula. Kale bwe nvaayo eyo kakati abaana b'essomero lya King David abaafa nga bagenze ku study tour oba trip mu bitundu by'e Kapchorwa abaana 24 ne bafa 45 ne basimatuka n'ebisago eby'amaanyi nga n'abamu ku bembera gye balimu essaawa zino atewoomyanga Nakabululu. Essomero lino lyakaabye abantu amaziga and of course n'okuleka emitima gy'abazadde nga bayenjebuse. Kakati amawulire agaliwo omusajja eyapangisa bus essomero yakwatiddwa nannyini wa kampani eya bus emanyiddwa nga Liberty Bus. Director wa kampani eyo ye mwami oyo gwolaba ng'atuusibwa ku kooti e Kapchorwa agasimbagane n'omulamuzi misango ki? Kigambibwa nti omwami ono director wa Liberty Bus yatuukirirwa bulooka omu nga ayagala okupa bulooka nga anoonyeza essomero. In fact katulutandikire ku ntono. Kigambibwa nti director wa ssomero lya King David yali ayagala kutwala abaana ku trip naye nga ayagala kupangisa bus. Essomero ng'essomero lyalina cost ezaalyo
zalina emmotoka zaalyo naye nga zirinawo mbu ne driver abavugira ng'avuga mu nkola ya freelancing toba na mulimo toba ku contract nti oba osasulwa monthly osasulwa lwa service gy'oderivalinze ku lunaku lw'ogiwaddeyo service kati kigambibwa nti driver yavuga abaana abo avuga taxi ku Salama Road bwe kigambibwa mbu era mbu driver oyo ye yali atera okuvugira essomero lya King David Costers ng'amanyi okuvuga Costa naye ekyembi nga talina na driving license oba kye tuyita driving permit naye ng'abavugira Costers era ng'abavugira ne taxi oba okubatambuliza abaana kati mbu driver director bw'amala okulaba bus bagisanga mu garage ng'ekanikibwa kati basi ne banoonya nannyiniyo n'abasaba ssente ne bazimuwa kakati ne basaba driver owa basi eyo yennyini abavugira abaana mbu driver n'asaba director w'essomero $300 mbu amuvugira abaana abatwale kapchorwa mbu director n'alabanga gwe basedde $300 n'agamba amuwe $20 driver wa bus n'agamba egyo 2 tagenda gikolera olw'okuba balinayo gwe tugenda okutuuma kamyufu waabwe abavugira Costa ne bamukubira oba ne bamutuukira n'abagamba nti ne bus azimanyi okuzivuga mbu director w'essomero n'agamba director wa Liberty bus eyamupangisa bus nti driver nino owange era nannyini wa bus n'amugamba amuleete alabe oba driver ali qualified driver mbu bwe bamuwaamu basi n'agikuba gia n'agisimbula n'agitambuza ne bagamba omusajja amanyi okuvuga nannyini bus teyatwala buvunaanyizibwa kukakasa nti driver gwe baleese alina ebisaanyizo ebimukkiriza okuvuga bus pamiti gy'alina eyina class evuga bus ebyo nannyini bus teyabirondoola kasita nannyini ssomero eyamupangisaako bus yamugamba nti alina nti alina omugoba we oba alina omudereeva we kakati bino we byagenda maaso driver yavuga n'atambula abakugu kye bayise okubaatisa nti driver yabaatisa baasi newankubadde teyali driver wa baasi naye yagibaatisa n'agitwala kakati abakugu bagamba nti baasi zino oba emmotoka ezo ennene zirina skills ze zeetaagisa ku buli mugoba waayo era nga ne routes oba amakubo gye bayita gye bavugira nazo routes ezo zeetaaga omuntu nga mwegendereza mu kugwa amanyi kyakola bwe kigattako obuzito bw'abantu ababeera batudde mu bus ne gujabagira kakati munnange emisango egiguddwa ku director wa bus ono eyapangisa essomero bamuguddeko obulagajjavu obutatwala buvunaanyizibwa ku cross checking driver agenda kuvuga kidduka omusango gw'okubiri bamuguddeko okukkiriza emmotoka eri mu kye tuyita DMC mu lulimi lwa traffic that is dangerous mechanical problem condition DMC dangerous mechanical condition kakati oyo emisango gye bamuvunaanye gyekuusa kukuviirako obulamu bw'abantu 24 okufa ayinza obutavaayo era yasindikiddwa ku remand andooza okutuusa omwezi ogujja ennaku z'omwezi zesina konfaminga bulungi kakati nsaba tuwulirize abamu ku bakugu nga batunnyonnyola what really happened bo nga ababas okukuuma ekifaananyi kyabwe basazeewo bakole investigations bamanye driver kye yali mu bus eyo yatta abaana era bamanye ne kozi y'akabenje yali ki pavini soko mpeko katambi kali ng'omukulu captain annyonnyola driver yaani bizibu ki awo wennyini we tubeera tutandikira era bano baganye n'okusaasira omwoyo gwe nti mukama tagulamuza kisa tusimbule ogambye nti driver oli eyafa ng'atwala abaana ba King David Junior School bana benne masuba teyali wa bus yali wa Costa teyali wa bus kuba ffe waffe tetumumanyi emanya ge era bagampadde emanya ge ye
Hinda Juma nga wa taxi Salama Lodi nga amanyi Kosita bw'aba tavuze taxi nga avuga Kosita eza special hire kati eza special hire era gundi essomero nga nalyo eryo eryafiiddwa abantu nga lirina Kosita nga bw'abanga essomero eryagala okugenda ku butuwatuwa Kosita eba mukubira essimu najja ng'era asula awo emulufuka kwekyekyendeje ewe yalinga ki ewe yabadde sente kakati saawa etuuka omugagga wa basi omanyi ezino basi ezinoonyezebwa n'ababuloka amagundi masomero egagamba babuloka baabwe enjagalayo basi etwala abaana kakati ono buloka nga ye anoonya ebasi bwe yatuuka nga ye anoonya basi nga agwa kweyo basi gyemwalaba basi eyo yali mu galagi basi eyo yali terina edriver omugagga waayo ayita edulayiva amugamba jangu onvugire eno edriver sijja kakiki tebwogera naye bwe kiba kyetaagisiza avaayo edriver enamugamba mpa emitwalo aga asatu ekapukyolwawala ko yenkuwa 2 ko nti asatu nti 2 nti sijja kuvuga n'agenda basi dulayiva agenda kati ono buloka ayongera anoonya ono entegeeragana ono omufu omugenzi agamba nyini somero basi nze nsobola ntokikwatamu kati ennyini somero alagayo Kahinda edriver ewoli omugagga ennyini ki ebasi omugagga ennyini basi akkiriza ono akole ki agende evuga mutulabe ng'avuga ate ono omukulu w'essomero yamuti recommendeze ng'avuga ng'agenda eyagivuga eyabatisa omuswayiri nga ki ebwagamba yatuuka naye obutakitiksi bw'okuvuga mu nsozi n'obuserengeto eyali tabumanyi si buli muntu egwolaba nga ali ku kkubo avuga mbwa gundi amanyi okuvuga nedda amanyi kuyiringisa emmotoka era mukyala Farida bw'oba naawe nga gwomu mwaba abayiringisa olina okujja omanyi okuvuga kyeki bubonero omuntu ayinza okuba ng'ali mu sipiidi 4 naye buli kabonero akamanyi oyo yeddula oyinza okuba gwe nga ovuga emmotoka ku mipiira 2 n'ogenda nga tomanyi ebubonero bambi oyiringisa mmotoka kyekyo kyenyinza kakati noono edriver Kahinda yali ayiringisa era bakwano bange ku luguudo lw'Essalaama aba taxi drivers baŋŋambye ono driver munnaffe avugira wano yafudde babaddeyo mu kuziika naye mu byonna twongera okusabira omugenzi ne bannaffe n'abaana baffe bonna abafiiriddemu ne bakulu bannaffe bannyinaze bonna simusabira nsabira lwaki eyasse banne simusabira ku byenfuna nti ensawo ye yayagadde simusabira driver simusabira lwaki eyavuze emmotoka ogenda okutabane emmotoka omanyi kompulesa yekolagana n'omukka ewagenze ng'olaba kasozi tolina muli ddala amagezi agagamba nga ntisse nnyo obuserengeto buli amakuuna enkonko simusabira emukama amujajinge eyasse banne byebyo ndowooza mbitegedde bulungi kati mpaako wali ng'omukulu wa baasi bamukutte bamunywezeza era n'ezimu ku nsonga ezamukwasiza
abakulu bazogedde. Kakati n'ekirala aba traffic ogenda kumpa kali akalala nga bannyonnyola owa traffic naye aba traffic abaali ku luguudo olwo abasinga bakwatiddwa olw'okuleka emmotoka etalina bisaanyizo eri mu mbeera embi nga n'agivuga talina bisaanyizo bimukkiriza kuvuga kidduka ekyo. Obulagajjavu negligence ku mirimu gyabwe abo nabo bakwatiddwa bongera okubeera nga bayambako mu kunoonyereza n'okutuusa obwenkanya obw'abaana abo abaafa. Katusooke tufune ebyo ate nzije tweyongereyo n'ebirala. Is Bayole Stanley, the resident commissioner of Kapchorwa district, the government spokesperson in the district, and I want first of all to appreciate the Uganda Police Force headed by the IGP and the traffic department, and more so the Assistant Commissioner of Police in charge investigations traffic, who has worked tirelessly with his team to ensure that the children who got an accident in a school bus of King David get justice. For those who passed on, may their soul rest in eternal peace. But even those who passed on, they can get justice in their absentia. Their parents can get justice. Today, they have arrested the person, the owner of the bus company, who gave out the bus to drive these children to Kapchorwa, leading them to a terrible fatal accident that led to 24 of them to die and 95 to go with injuries. Today I'm happy that Uganda Police Force, they have arrested this person. One, he gave out his bus to an unauthorized driver who had no permit. That was very, very wrong. He was using a brother's permit. That was very wrong. Two, they have also arrested the officers, I think, on the roadblock checkpoints, for negligence of duty, not doing their work. They have also been arrested. Three, they have charged this person also allowing a dangerous vehicle, a DMC, to come on the road. This was terrible. Uganda, we don't allow DMCs on the road. How this DMC came on the road? So this person is also charged of letting a DMC in a bus, the DMC of a bus to come to a road, which led to death and injuring our learners from Kampala, King David. Then I want to thank generally Uganda Police Force led by the IGP for this achievement. Many people make these accidents on the road and we don't see them, they run away. But for this time around, the police has worked tirelessly, which have clapped for police and all the security organs who have worked hand in hand to ensure this person is arrested and presented before courts of law. Right now, they are moving him to court so that he can answer his charges. The file is already prepared, DPP has sanctioned it, so we are good to go. And I want to tell the whole world and the public that justice lastly has been prevailed, and I think he will pay for his sins. And maybe in future, this can curtail those who could think to bring DMC buses using drivers without permits, using people who are not authorized on road to stop immediately. Should be a lesson to others, other bus companies, even other drivers on the road. You should have a permit. You should drive a vehicle which is fit on the road. We should reduce this carnage on Ugandan roads. We should reduce this carnage. We cannot tolerate this as government all the time. So I want also to send a warning and a signal for those who come to Kapchorwa. This terrain is not good. Take the advice that people give you. Thank you so much. Ensonga bwe zitambudde sides zeeyo tujja kubatongera okubategeeza ebinaafeyo police officers bameka abali ku duty naddala mu traffic yawo ku kkubo abatasobola kuregulatinga bulungi kidduka kino n'abatasobola kulaba nti yali avuga ekidduka ekyo nti yalina bisaanyizo bimuganya oba bimukkiriza kuvuga kidduka ekyo. Kakati bwe tuddayoko mu kalulu akakubiddwa olunaku olw'ejjo ak'abasentebe b'ebyalo era nga ku mutendera guno twalabye obusungu mbantu bungi ne tulaba n'ensonga lwaki oba olya gavumenti yali badde ejjirawo ddala akalulu k'oku mugongo naddala ku bantu betulonda betuwangalira mu kitundu ekimu. Empalana n'obukyayi tusiga bingi. Akalulu bwe kaggwa tuleka empalana nnene, tuleka emirerembe n'emiteeru nga gigwiridde ebitundu abantu bano gikola ki gye tubeera tubalese nga bamaze okukuba obululu bwabwe. Waliwo
omu ku bavubuka abesimbyewo ku bwa ssentebe bwa LC1 mu bitundu ebyeruwero. Omuvubuka ono alina ono mumumanyi abajjukira akatambi ako Mwami Kyagulanyi bwe yali agenze okuwenja akalulu mu district y'Eruwero. Omuvubuka oyo yatrendinga nnyo, yali akutte ekibundu ng'akikoze mu biyuuni era mujjukira ne poliisi nevaayo neetya neyo si kutya bati yavaayo neerabula omuvubuka ono n'abalala abakwata ebintu ebyefaananyiriza ebyokulwanyisa ebikozesebwa security. Kakati omuvubuka ono yali yeesimbawo bambi ku bwa ssentebe bw'ekyalo ebyembi Zawulira ndawo omuntu azirisa olw'akalulu nfuna essanyu. Simanyi lwaki oba abazirika olw'obululu bansanyusa. Omuvubuka bamuwuza akalulu. Kakati yoyo. Hey, Bulifa, don't run. Kakati baba mujja akalulu. Abekyalo bagambye yadde tukumanyi naye tonna obuvunaanyizibwa stamp katugirekera abaddeko. Omuvubuka ate teyaguddewo ekigo. Naye wano mu kumagamaga ku layini ajja anoonya nti naye Kavuma mpadde akalulu neyiba gwe nawa amasannyalaze. Mama Nachi wali gwentera okugira kugulako emmere ampadde akalulu nti simulaba mulayini taliimu talonze taliimu nti wuuli ali mulayini ya chairman abaddeko weesirikire olwavudde awo azirisa zengulu musajja atu yagendeddewo ku mizigo buli gwe yasaplayinga amasannyalaze. Mumanyi emizigo egyo egyalayise osobola omuntu omu okusika amasannyalaze n'owayalinga amayumba nga 100 nga gonna gadipendinga ku ggwe. Kati omusajja atu yaleeteddewo eddala mumpembijjeyo kati amasannyalaze genda abe n'alemba gakuwe. Soko tuweko katambi ako pavini. Mpalana kale chairman yaga kujjako omuntu agenda bakalyanga agamuwe agenda agakimewa kalenyu pifa bamuwa masanyalaze agenda agakimewa kalyanga owe nale magalirwa cheya sawa jawa asunga gajjeku utulayo bukutuzi agwe tegati gwe kwegali gajagira agwe ali sikapola mpola mseziga funa magaliri waka Eriside. Magalo eriside. Sokera koda na banero zesula walire. Bagajeko. Gajeko. Jango kwati. Kuliga bunyizi. Jango kamkwati. Bagajeko. Kama ya tabusi. Sasa kamu. Aipana ukitandike. Kajeko. Agajeko. Empalana awo ketandike ye statement evudde mu abadde akwata akatambi ako. But I think that's not right. Akalulu sika mukago. Ekyo tukimanyi akalulu sika atwatta mukago nti buli wendigwawo oligwa. Waliwo abantu okubanga bakwagala naye nga tebakulaba mu busobozi obwo obw'okukola ki tebakulaba mu busobozi bwa bukulembeze obanga balaba obukulembeze bwo tebuli fit mu position gwe gy'okontestinzeeko. Ebyo bibiri byawuka. Osobola okubanga oli mukulembeze omulungi asaana okubeera ku ky'abavubuka naye nga toli mukulembeze mulungi asaana kubeera ssentebe wa kyalo nga togenda kusobola kulamula misango gya kyalo. Kati abatuuze nga bakwagala era nga bagamba singa weesimbawo ku ky'abavubuka definitely tugenda kuwa akalulu. Naye wano wozze kkiriza tulekewo ono olwe ABC oba kkiriza tuteekewo ono olwa ABC. Kati n'ekikufuula omukulembeze
kyekiyitibwa maturity. Okulaga obukulu bwo mu birowoozo. Maturity okkiriza nti akalulu kaba kalulu. Mubaamu loser ne winner. And not every person akuli ku lusegere nti alina okusupporting ideas because politics are based on ideas. Gwe bw'oba ideas zo z'olina abalala tebasobola zibelievingiramu. Ndowooza tosobola gifuula mpalana kwaba batakubelievingiramu. Y'ensonga lwaki tetusobola kulemwa kufuna political differences. Political differences zijja lwa political ideas. Someone can stand ku kintu ye kyakiririzaamu nze ng'ate sikikiririzaamu ku side ye ya politics. Naye nga kyangu okuba nga tukkaanya mbirala nti nze nnyina bakwano bange ab'NRM, nina bakwano bange aba DP, nina bakwano bange aba NUP, nina bakwano bange aba Jema n'aba anti n'abaanyi, naye nga tetukwatagana mu parties za bibiina olw'ensonga zaffe mu buli omu engeri gy'alabamu ebyobufuzi. Naye ng'ate tukwatagana mu birala. Bwe tugenda mu entertainment tugenda nyumya emboozi efaanagane nga tewali akaanye asse mugwana munne. So I think maturity kintu kikulu. Politics oyo ali cheap, twetaaga tumuteekewo, tumuteeke ebbali. Era kati kino kiwene gavumenti era eriise George kirabire wala nti empalana gye muleka mbitundu nnene abantu bakosebwa. Era engeri gye bakosebwamu yeeyo. Kati waliwo n'omulala ng'eyeesimbyewo chairman Land Road ng'eyagaanye omulonda mupangisa. Ompangisa nga babadde bamubanjayo omwezi nga gumu emabega oba myezi 2 akyatetenkanya ayiiya kugattagatta kasente ka Land Road. Kyokka teyalonze Land Road. Land Road yamugambye sigikusangamu eyange. Genda ewa ssentebe omupya akusuze oba akupangise z'otaasasula embudde. Kati ezo zonna political differences muzireka kuki ku ground. So singa akalulu kano muorganizing eggombolola ne libanga lisobola okuteekawo yadde akapapula abantu bakwate bukwasi rims nga zino rim papers bawandiikeko linnya lya ssentebe basuule mu buli babale obululu. Kiri cheap naye at least kisobola okulekawo transparency ate era kisobola okukoma ku mpalana. Kuba tomanya ani yawandiisa erinnya lyo ataawandiisa erinnya lyo. Okitegedde? Kakati ensonga oba basobola okukuba obufaananyi ne bakubisa obufaananyi bw'abasentebe b'ebyalo ne babanga bungi ne babuprintinga ku lupapula ng'oli bamuwa kapapula kati ninnyo kuvanga wano na wano bwe kati nga kalinga ka passport photo nga just kulimu kifaananyi kye bakugamba tiikinga butiikinzi ono oba oli bwagwa ka box nga kalimu kiberu oyo tamwagala nga akazaawo alonda akalimu kibirige ng'agenda n'ekibirige kiberu ng'akola ki ng'amuleka. Naye kati musajja wattu muno wamusuziza mu nzikiza osobola okumbulira akaluwe kagenze. Bwe nvaayo eyo era mu kalulu awo wennyini Minisita Balamu saidi z'e Masaka alina gye yasanze akalulu nga kabbiddwa nga kalimu amankyolo, naye akalulu ako n'alagira kaddibwemu. Akalulu bwe baakazzeemu owa NUP n'owa NRM, owa NRM yabadde akaayana ng'agamba bamubbye ng'era ayagala kwerangirira. Abatuuze ne bagaana. Balamu we yabasangidde n'abagamba akalulu mukaddemu kabeere free and fair. Babadde bazzeemu akalulu banyabo ne bassebe owa NRM n'agamba nti bampangudde ne mu kusooka temunnemerako alangirirwe pakatambyako Uganda nze okwesimbawo nze ne mumaka gange seesobola kwesimbawo nti bampite taata awuleko oba mwagala mumpite Viki mpaka taata njagala tukanye ffenna ekirava mu kalulu kyekyo naye nga tebanalonda tubawe omukisa boogereko gye muli basaba akalulu gwe mulonze gwe tujja okugenda naye yooyo. Akalulu kano kagenda kulembera disitulikiti eritaninga ofisa mwennyini, abasekurite bonna we bali, DPC waali, RPC waali, RCC atwala sekirite mu disitulikiti
atwala amajewa agawali waggulu naye waali so tewaliwo muntu agenda kubatizanyiza ne iso waali owa iso waita no security officer naye waali so katwagala ekibude mu kalulu kyekyo President Museveni talina bw'atumye kubba kalulu wano muwulire era President Museveni mumwesonyiwe temumuteeka mu byamuvuyo bwammwe yabadde Kenya yabagambye kino ekisanja tewali kulya mbuzi tewali kulya ki so Muzeeyi Museveni bino tabimanyi ye olwedde mwamuwa akalulu k'obwa President n'awangula ne mulonda ababaka bammwe ne mulonda Janviiro owa NUP ne mulonda Namero wa NRM waliwo ekizibu kwekyo ne musuula abakulu abedda ne mubasuula so tetugenda kubayisaamu maaso akalulu kano kamwe ka ku kyalo abantu b'okukyalo kino ekyekirinda mwesalirawo gwe mwagala lero gwe tujja okukola n'engalo mu gavumenti mukiwulire kakati ngenda kuwolezaaninga obuzi omukisa asome omu ku omu basoma yajja mu layini kati naye nga temunajja katuwa abeesimbyewo ababiri basabe akalulu bajje bayinire wano ataliiwo tagulira muti sikyejo Ssenyondo Robert Sekiranda Kusairu Kafuko Amada Sekwani Michael Kifuma Julius returning officer wano mami message jakuwa wano wa NRM yachagamba nzikiriza tibansinze zibansikiriza nagamba tumukase yeyogerere abatuuze banaye bwebale nnyo okulonda tubaniriza nnyo okubeera nti mukomyewo nate nga minisita balamu azze okujja okugonjoola ensonga eno nze erinnya nze Mulyango Alex nesimbyewo ku kadi NRM naye nga nze omuntu tenakkiriza nti bansinze kakati nzaawe ekisigadde kirina returning officer kusalawo ani nze basi yansinze abantu b'ekirinda omwami Lubega Dennis ye ssentebe wammwe okuyiga nti enjaguza abantu gye bajaguzaamu gwe bw'obeesibako baba tebali kukkiririzaamu ekyo kituwe ekyokuyiga era kitubeerenga mu mitwe eva lwakuba nti twesiba nnyo ku bantu ne tulowooza nti ffe baakamala byonna mu nsonga zino so ebyo byebyo Honorable Justin Nammere bwe yabadde ku mpewo za terefayiniemu ekiro ekikeseza olunaku olwaleero asobodde okwogerako eri eggwanga n'alibuulira obuzibu bwe yasinkanye mu kulwanyisa enguzi saagala omutunulire ye ng'omu ku bo wabula mutunulire ng'abalwanyisa abaki abalyake oba abali b'enguzi kakati ngenda balekerayo ebigambo bye bino nga nnyonnyola essimu eyakubibwa Kyeyuna Aruna Kasolo ate ng'eraga nti bayimbule omwami gwe baali bakutte eyalya ssente za PDM ez'abatuuze ng'alya n'akakadde kalamba bino byewunyisa era byampuna pavini tutereyo akatambi ako nkabalekereyo kyatukubye enkyukwenga ewamu ndooza engeri gy'abadde ku pressure y'okuba nti takwatibwa alekebwe yeesimbewo nakkiriza n'agamba kale ono ye nakikola n'oli naye mumpe tayimu noonye ssente zaabwe kakadde adda mu luli tuladde tukyakaaba babbako 30 simanyi ono baamubbyeko 10 tugudde ku akatwala konna ate n'obulamu n'abukutera ku bunkenke nti singa oyogera ojja kundaba n'olwekyo
omukulu oyo bambi nze simubaddeko na buzibu ng'omutuuze mu kitundu era in fact nze y'omu ku bassentebe mu kalulu kaffe nga tunoonya akalulu kange n'aka president ne ku ofisi mu kizungu ng'ajjayo ne mmuwa ne ku buyambi obugenda ayongera anoonya akalulu k'enaalemu naye because mukama waffe yagamba nti tewakyali kuttira muntu yenna ku liiso tuli ku kimu kya songa mbere yonja jjawa ababbi omukulu bwe yakwatiddwa neewuunyiza kuba wakati wa misaali n'essaza gye twabadde wakati we bamukwatidde ne minisita Kasolo we yakubidde essimu nti bamuleke waliwo ndowooza eddakiika nga 8 bw'oba ovuzeewo mmotoka kuba twadde mu mamotoka minisita Kasolo yagambye Honorable Balamu ko yabadde ku loud nti ali kata gyakubidde essimu ene neewuunya nti ababbi abamu nga bamuwendo kuba omubbi gwe bakwatidde misaali okubanga twakatuuka butuusi wali ddakiika 10 essimu neeva ekata ng'eragira kuta mubbi oyo kati ekyalinga akakuubagana akatono akayingiddewo nti nze naganye ekyokuta omubbi wuliriza naganye ekyokuta omubbi Honorable Balamu n'aŋŋamba nti nedda Honorable Balamu n'amugamba namere wuuno kuba kati namere yabeera eno abantu bakaaba abantu baleekaanya abantu nze sirina nnyo buzibu naye namere aganye ko minisita Kasolo yabadde ampita na Honorable Justine nedda kanjogere naye kanjogere ne Honorable Justine nga sijja kwogera na minisita omukulu Kasolo sijja nze nga nkyali ku nnono eri nti Kisanja no more politeness gye tutambulidde yonna mu Mbale sub-region wawa yonna abantu babadde nga bajja okwegayirirako abantu be bakutte abantu babadde nga bajja okwegayirirako bambi oyo district engineer mumuleke maama we alina kye yakola mu lutalo lwa NRM bambi oyo mumuleke bawa MP naye nga Honorable Balamu abeera hell bent. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi ab'ennyoma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi $3 zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 076 4 61 36 67.